ategeevu era abagunjufu. Akalinga akasembayo saayagala nakasoosowaza kuba nali suubira nti biriba bwe bityo. Kagamba nti okukkaanya mu buntu bwe kugaana, then aliba yeemulugunya oba akoseddwa, waliba wa ddembe okuddukira mu mbuga z'amateeka afune obwenkanya. So ebyo nga bwe biri n'ebitundu ebirala bingi ebiri muno, tetulina budde bugenda kimu ku kimu. Manager alina kola ki, byonna mwe biri muno okutuuka gye ntuuse. Ebyo bwe byali bwe bityo, manager bwe yaŋŋamba, nze enkola yange eri nti bwe wabaawo obutakkaanya wakati w'abantu be nnayambako okukola endagaano, oli bw'ajja gye ndi nkola katasikolo. Era kye nakola nensaba manager ennamba y'essimu y'omuyimbi Kingfa, nenjogera naye nga mubuuza wakoze otya. Yannyanukula ngamba nze manager yangobye. Manager yakoze ki? Yangobye. Ne mugamba yakugobya atya? Yakuwandiikidde? Nti nedda. Gwe wamuwandiikidde ng'ogenda? Nti nedda. Mugamba tewandisuubidde nti kya bugunjufu, musooke mutuule mwogere. Yanziramu kimu nti okuggyako nga mumpita kusazaamu ndagaano eyo. Ne mugamba kirungi era nandyagadde ekyo kikolebwe mu nkola ennuŋŋamu. Wabula ky'oba okola, noonya manager nga bwe mwajja mu ofiisi wano ababiri ne mbayamba okukola endagaano, bwe kinaaba kituuse ku ekyo buli omu ate munne, naye nga mutambudde ng'endagaano bw'ekola ki? Bw'eragira. Siddanga mukuwuliza bifa ku Kingfa. Manager naddamu n'aŋŋamba kati tukoze tutya? Ne mugamba okay, tugenda kuwandiika mu butongole. Oba oli awo essimu yagitwala nga yakubalaata, tumubuulire nti byogenda mu maaso n'okukola biri wabweru w'endagaano era nti biriko ebisobola okuvaamu ebiyinza obutaba birungi gy'oli. So ne tumuwandiikira nga tumenya kimu ku kimu ku byakoze ebiraga nti yadduse. Mu ndagaano mu kiwandiiko kino kye twayita demand or notice of intention to sue for breach of a contract. Olupapula luno amateeka gatulagira nti omuntu bw'aba akukosezza naddala mu byensimbi nga tonnamuwalaawala kumutwala mu mbuga z'amateeka, kirungi okumuwandiikira n'omutegeeza ku nsonga lwaki olowooza ku kumutwala mu mbuga z'amateeka, n'omuwa nkyogere ntya, n'omuwa claim yo bw'aba asobola ogisetolinga nga temutuuse mu kooti ne mukikola. So ekiwandiiko kino twakiwandiika, kiri mu Luzungu, nja kwogerako ebitono. Kigamba nti tukuwandiikira ku lwa client waffe Mwami Mwanje Ronald. Nga bw'omanyi nti ng'ennaku z'omwezi 4 omwezi ogwokuna mwayingira mu ndagaano ya management ne client waffe. Era okusinziira ku ndagaano eyo, client waffe ye yalina eddembe n'ebbeetu, ngende maaso, yalina eddembe n'ebbeetu okukola bino: okufandinga music gwokola mu audio ne video, okumaketinga oba okutunda, okupromotinga, okudistributinga n'okutegeka ebivulukululwo. Ekyaddako nti naye ng'ebyo biri bwe bityo, ebbanga tewayise ddene, mu ngeri etategeerekeka, nga tomuwandiikidde, ebikolwa byo biraga nti wadduse, otya tokyajja ku kifo we mutera osisinkana okola emirimu gyammwe. Era ne client waffe bwakukubira amasimu tokyakola ki? Tokyakwata. Era client waffe yatuuse n'okumanyaako nti olina abantu abalala b'okolagana nabo batamanyi, era abo mu ngeri emenya amateeka batandise n'okukola emirimu n'okutwala obuvunaanyizibwa manager bwakulinako mu ndagaano yammwe. Era ekimu ku byo bye bakoze kwe kutegeka manager waffe ekivulu kye yazze okumanyaako ekituumiddwa erinnya crime of the century.
era nga kitegekeddwa ng'ennaku z'omwezi 26 omwezi ogw'omunaana guno omwaka ku National Theatre. Kilayanti waffe olw'ebyo by'oteeseewo ne neeyisaayo yeeraliikiridde, afiiriddwa ssente, akoze bingi ku lulwo, wabula by'otatutte nga bya muwendo. N'olwekyo tulina instructions okusaba ebikolwa ebyo ebimenya endagaano yammwe obirekere bunnambiro mu nnaku 7 ng'ebbaluwa eno ekutuuseeko. Tusuubira nti bw'onoofuna ebbaluwa eno ojja kugitwala nga ya makulu era ogyanukule ng'omuntu obuvunaanyizibwa. Bw'oba oyagadde okuwabulwa oba okwongera okunnyonnyoka ku biri mu bbaluwa eno, tukubire essimu ne tussaawo essimu yaffe. Ebiddirira bw'onooba tokoze nga mugunjufu bw'akola tewejjusanga. Mwanje Ronald, manager wa Graduate Entertainment. Lawyer atugambye nti ofiirizibwa. Sooka otulambule ki by'ofiirizibwa? Byenfiirizibwa tulwanye n'okufuna iti oluyimba olwo oluliko nga luyitibwa nyanyanyanya Kokonyo. Twalwana nalwo olufuna era twayita mu kutoba kwa njawulo n'omwana olwakuba iti tumala ogikuba ndowooza n'alaba ng'ogabana naffe kimuwadde obuzibu, n'atamanya maanyi ki kutoba ki kwe nayitangamu na ssente ki gye nazijjanga zinateekanga mu music we mweba mu kitone kye, byonna n'abisulaawo. Ye n'asalawo akole ki, adduka atambula agende. Okuba oluyimba olwo yali asayininze nammwe oba yali kukwata masanyalaze? Yali yasayininga dda nga yakuba dda n'ezaagano tambula. So what next? Nga gwendane kyenjagala nga bwakuba ebivu n'ayimba tubeerewo obwenkanya, kuba ssente zinateekamu zimanyikiddwa naye azimanyi, omutima gwakimanyi. Andiyirira ssente zange zenateeka mu music we. Ekyo kyonja matuwa ne lawyer tumale kibalirira. Omwana oyo yansanga wano, yali lockdown. Okuba mu lockdown enkambwe eri najja nansabe ayimbemuko, ne mukkiriza n'ayimbayimbamuko nyimba zeyinaawo. Kama nanneegayira nansaba, ye yansaba anyigizamu ekirowoozo mu managing, ensooka nsirikamuko naddamu najjere nga kikaali serious, nenzikiriza. Naye bwe nakkiriza nagamba omwana ono sijja musayiningisa mu lockdown muno, ayinza okuba alinamuko obuzibu ng'ekimugambye ekimulute mu kuyimba alabye gwe mulimu omwangu, ne mulinda nituva mu lockdown. Twava mu lockdown nemugamba okyali ku mulamwa, nti nze nkyali ku mulamwa naye nga tulinawo n'ennyimba zaffe ze tuyimbawo mu lockdown. Okkiriza okusayininga contract nti ze ready, ne tukola kiri tugende wa lawyer. Gwe twabuuza n'ebbanga, ndowooza wandietaaze okubeera mu Graduate Entertainment bbanga ki? Lawyer n'amubulya waliwo okukkiriza emyaka 3, waliwo okukkiriza emyaka 5, kubanga nze nga lawyer mbitulatunulamu waneeno omuntu nga oli muyimbi muto tolina kyoli myaka 3 omuntu aba tannajjayo, nono yakutaddemu ssente aba tannajjayo. N'agamba nga ye omuntu n'agamba gibeera emyaka emeka 5, nemmanya nti ndi ku kituufu n'omwana oyo netusayininga emyaka emeka 5. Ekigambibwa nti wali tomuwabudde nga naawe otandise okuyimba. Mu busungu nabufunye mmaze kugira nga mazeko ng'enjogera ennaku zino bwegamba nga yamaze okunvimba, nange ne ŋŋamba kangende mu studio ebanga kitone ekyokuyimba njagala nnyo ebitone by'okuyimba. Ne ŋŋamba wekibanga abayimbi batyo beeyisa kankole ki nange kanzibuke mu studio nkole ki, embanga nyina eddoboozi erisobola okwogera kitegeeza nsobola okufulumyayo ebigambo ebirikola ki ebiyimba.
kwegera nange mu studio nange nekaki wetwogerera erina bibizanda yamuleseyo emuyina sajja yeeyisa bulungi akyeyisa bulungi ng'omuntu alimu obuntu ng'omuntu ye kyemmanyi yakubako dda it ayinza obutaba nnyo kati kankwemu story eno bibizanda buli omuntu yali ayagala fulumyanga ennyimba ne bibizanda nemugamba ssebo wange omuntu omuwa naayitawo ajja kuyamba munne naye tusooke tupike King Fa tusooke tupike oluyimba luno twalukubye naye gwessa okukakkana era nakkakkana n'amanya bwe tunaayisaawo King Fa ne tuyitawo naye ajja funirawo omukisa akuba yewe bakubye iti n'akadaala n'akolaki n'akategula byonna ebiki ebigaana engeri gye nalekanga mukyala wange wakanga tasibye enviiri nenzija nensiba ez'omuyimbi nja kumusiba ekyamazima nabigaana engeri gye nalekanga mukyala wange wakanga tasibye enviiri nenzija nensiba ez'omuyimbi King Fa nja musiba ekyamazima kyanaba kiganye kwaki okundiirira sente zinamuteekamu omuyimbi omupya teyeeyisanga bayimbi kuba bangi kyaka bebakoze ebintu ebifaanaganako ebityo omuyimbi omupya yetasobola kweyisa bwatyo olwedde nze ndabyeko ku sente ndabyeko abantu ku kifo kyange kinene abantu banjagadde bajja ebyo byonna nabyo kunjagala kunkubira oba kubandulu ne bajja mu kifo nga tolina nakyotegese naye ne basobola okujja ne batuwa ne babyawo ne banywa nga bazze oli naava ewewaka n'amanya nti azze ku giradieta wazze okukyakalira ekyo kyokka nze kyammala dda sisobola kuvimba muntu sisobola kweyisa buyisa bwa kidongo oba okulabula kinyinza omugamba nga nzizeemu nga nzikakanyiza n'embusuubu yandibadde dda mu ndagaano kyeyali egamba bw'oba wakuva mu ndagaano eno kwawukana n'endagaano najja tugende wa looya n'amanya biki byalina okuliyirira nga maneja kuba nze yamufuula kyali bwankolera ekyo mba simuyinako tabbu